Bino kansubire mbaddeyo bulungi. Okay, mba ntuuse bwe ntyo. Olwaleero nno olunaku lwa njawulo kubanga omwana wattu Kyozendeki lwasabiddwa obufumbo mu butongole. That is if it's not a music video. Naye bwebanga si music video, mwana gwe nkwagaliza essanyu, eddembe, emikisa mu relationship ye n'empya, mu lugendo olupya lw'ogenda okutambula, Mukama akuteeremu omukisa, ekisa kye, okwagala kwe, byonna bikutambulire bulungi n'omukwano ogunyumirwe. Bwevudde ne wa Kyozendeki nempitako ku mutaala TikTok nga bulijjo gye ngulidde ku mwana muwala Lisa ng'era ng'agamba nti posti eno y'abakyala bokka. N'ababuuza nti kintu kyekyo ekitiisa oba ekibi ennyo omusajja kye yali akukoze mu relationship. Sigamba bino ebya bulijjo, njogera ku bintu eby'ekigu ky'eddalu. Ekintu ky'otulaawo n'ogamba nti yiye naye ddala kino ekintu omuntu ono yakikola. Si bino mbuyansinisizza ebinyo nedda. Si kuba nti yali muntu ali toxic. N'agamba njagala ekintu ky'onyumiza omuntu n'atanaakaba. Natali yagamba nti ennaku bbiri nga bakamala okunnongoosa amabere gange gombi nga bagaggyeeko. Ekyo kitera kukolebwa nga balwanyisa bulwadde bwa kansa. Nga nkyalina ne JP drains zange. JP drains nno baziteekamu bantu abakamala okulongoosebwa zibayambeko nga omanya ekiwundu ekipya nti kibeera kitonya okubanga zinunamu amazzi ago galeme kwekuŋŋaanya oba omusaayi oguba guzze guleme kwekuŋŋaanya mu mubiri. Omusajja oyo yankwata n'ankasuka ku mulyango n'amala n'ankuba ekisero ky'engoye. Tekyamumalira n'amala n'akuba oluggi bwe nali ngezaako okudduka. Ebyo byonna nno yagenda obbikola ng'amaze okunsanga nga ntudde mu ntebe, n'agikwata n'agiwunzika nga nange mwendi mu bufunze n'ankasuka. Balabira n'agamba nti munzikirize mbatuuseeko akyasinze okubeera entitled. Omusajja ono yagenda n'atunda emmotoka ye n'asalawo nti ajja kuvugamu eyange. Mu mazima nali nnaakatandika n'ogikozesa emmotoka yange yali ekyala empya. Nze gwe mulaba nalinanga okutambuza ebigere ngende enkole nga ye omukulu ali mu mmotoka yange avuga. Ebiseera ebimu yannimbanga n'okunnimba nti agenda ku mulimu naye nga yagendanga mu kasino n'azanyazaala olunaku lwonna. N'andeka nga nze nsobeddwa nga sirina mmotoka. Olunaku lumu namulumba ne mugamba wange ki ekigenda mu maaso. N'angamba olaba buno bwe buzibu bw'olina. Kye ndowooza eky'amagezi kye walikoze ng'oweeguliremu emmotoka empya eno ogindekere. Ate ye Microdosin Mego n'agamba nti nze yangamba nti no famire yonna yali tenjagala. Bwe wayitawo akaseera ne bankubira essimu nga bambuuza oba nali ngenda genda ku kakola akaaliyo. Ne mbagamba nedda sijja kusobola. Yasinziira emabega mu ssimu n'awoggana nnyo n'abagamba nti Megan alowooza nti nno temumwagala. Banne nawulira nga bimpeddeko ne mpulira nga kinsusseeko. Mu mazima amatuufu ekikola mu ngeri eyali evvoola okukamala. Kale nnyo n'agamba nti nali lubuto ne ntandika okufuna sayinzi eziraga nti lwagala kufaamu. Alibbamu omusaayi mungi nnyo ng'ate nnumizibwa ne mu ndira. Obulumi bwali bungi nnyo nga mpulira n'okwekyawa n'ekyayi. Ebiseera byalimu winter ate n'omuzira gwali gwagudde mungi nnyo olunaku olwo. Mu kawungeezi ate nga n'obudde bwanzikiza namugamba munaye neetaaga okuntwala mu ddwaliro. N'agamba kale tewali buzibu. Genda osookuuse n'owo omuzira ogwo gwonna oguli mu driveway ndyoke nzije nkutwale. Bwe yantwala mu ddwaliro nga tuli mu kkubo tukomawo n'agamba nti yali nsobye yange okuba nti olubuto lwali luvuddemu era ng'omusango gwali gunsinga kubanga nze kennyini ndabikandika ekikyamu. Alimary ye n'agamba nti nze ex-husband wange yali ng'ayagala nnyo okunzijukiza nti ndi wa mikisa nnyo okubanga ndi naye olw'ensonga mbu singa teyali ye kubanga ali mu bulamu bwange naalibadde nsula ku streets mu bibokisi. Melissa gye ye n'agamba nti oluvannyuma lw'okwawukana n'omusajja oyo nagenda ne nkebera essimu ye yali enkadde ne ndyoka ngwa ku bifaananyi byange bye yankubanga nga ndi mu kinabiro n'aba nga neebase ate ng'ebifaananyi bye yabikwatanga n'abaako gurupu emu ku Facebook gye yabiteekangamu. Gurupu ezo ziri private. Essimu yalimu ebifaananyi by'abakyala abalala be simanyi na kumanya bye yakubanga eyo mu bifo eby'olukale gye yabanga atambulidde. Kwegamba ye kyalinga ekinyumu okuba nti akuba ebifaananyi abakazi b'amanyi ne batamanyi. Imagine omuntu okuddira ebifaananyi byo kumpi ng'oli bwereere n'asalawo nti ye kyangu kyajja okukola kubigaba mu Facebook group. Soft Voice n'agamba nti nze yalinga ng'atera okuntambulirako era nga mba mugambye nti ngenze Gadumire akola ekisoboka kyonna okukakasa nti ddala gye ndi Gadumire naddala nga nasazeewo okwevuga. Nga wayise emyaka nga mmudduseeko nga twawukanye. Omusajja oyo yaddamu n'anzuula gye nali mbulidde ate era n'addamu n'atandika okungoberera buto. Daniel n'agamba nti nze yankwata enviiri n'ampalula okuva ku madaala ga waggulu paka wansi nga nsitudde ne muwala waffe olw'ensonga nti nali mugambye ngenda mmwabula
bulira nze ngende ntandika obulamu obupya n'omwana wange. Spetas n'agamba nti nze oyo omusajja yanneewuunyisa manyi omuntu okunenya olw'okufa kwa mama wange yafa ekirwadde ky'omutima ng'ali mu nju ewuwe n'okubeerayo saalira. Naye omusajja oyo yajja n'antunula mu maaso ng'avaamu n'amaziga mu maaso gatonye n'agamba kiki wakoze mama wo okufa, kiki kye wakoze ekyaviiriddeko mama wo okufa. Ekyo si kyokka, yali ng'agamba nnyo okunsindiikiriza nfulume ebweru w'ekibuga asobole okukola obwenzi. Omusajja ono yayenda emyaka 15 ku myaka 26 gye twamala nga tuli mu bufumbo, na buli muntu yenna yali mu ssaako yange. Omusajja oyo yansiiga endwadde z'obukaba ate nga buli kaseera ne bamukonfronting abeera yeewaka n'agamba ye takola nko ku bwenzi. Yateranga okunvugana ntwala ne bawala bange abasatu n'atuleka ku mall n'agenda afuna massage ono aliko ne benefits. Ebiseera ebisinga ekyabanga kimuleeseza ne mu mall omwo kubaako bintu byagule by'abakama be byetaagisa ku mulimu, naye olw'okuba obudde yabumala nga mu biteetaagisa yagendanga n'addayo ku mulimu n'abalimba nti byabadde baagala tebyabaddeyo. Ono ye n'agamba nti omusajja ono bwe twali tugenda ku honeymoon yaffe mu ssaawa emu nga twakalinnya ku cruise eyali etutwala yanywa n'atamiira. Nze nali mu kasenge kange ke baali batuwadde nga gye nali mpumulidde olw'obukoowu. Omusajja oyo yava gye yali anyweredde omwenge gwe n'ajja waggulu gye nali n'ankuba okutuuka ku ssali okuba nti tewali muntu asobola kutunuulira n'akutegeera. Ekyannyamba nti nawuggana nnyo ne wabeerawo abantu abaali bayitawo abadduka ne bagenda banona obuyambi. Kyatwalira abasajja basatu okusika omusajja oyo munzijako era mbakakasa nti divorce nagifuna mu bwangu. Grace Marina n'agamba nti nze nakizuula nti ex wange yali akola obwenzi. Ebiseera bisinga yakubanga ku mulimu gwe n'abalimba nti mulwadde kumba agenda kumala budde ne side chick we. Kino yakikola nno okumala omwaka mulamba nga siina kye nkimanyiko okutuusa olunaku lumu yagenda ku business trip nga bwe yaŋŋamba nti agenze ku business trip. Ku mulimu gwe ne bankubiranga emergency contact we nga bambuuza agenda kumalayo bbanga ki era agenda kubeera off kutuusa bbanga ki, era nga baali baagala kakasa nti abeera bulungi era nga baali baagala kakasa nti oba yali yeewulira bulungiko okuddayo kola. Nabagamba simanyi kubanga yagenda ku business trip. Ne bagamba nedda. Yakuba essimu wiiki ng'emu emabega n'agamba nti mulwadde nga wiiki namba nze ngimaze manyi ali ku business trip ng'ate ye wiiki namba ku mulimu gwe bamanyi nti ali waka mulwadde. Kambawulireko omulimu gwamufako olunaku, girlfriend we naye na omulimu girlfriend n'ennyumba byamufa mu lunaku lumu. Tewatewerabira nti ennyumba yali yange teyali yiye. Ate oluvannyuma side chick we n'ampeereza obujulizi nga bali bonna kubanga ye yali agamba nti yali tamanyi nti nali gyendi olw'ensonga babeeranga bonna obudde obusinga kati kyali kizibu okumanya nti yalina n'omuntu omulala. Omusajja ono yagezaako okumumatiza mbu ab'oku mulimu baabifuna bubi naye nze nali sikyabigula ebyo. Malin Davidson n'agamba nti nze nali mulwadde okumala n'ebbanga era nali nakava mu ICU. Yali azze waka ng'ava ku mulimu kundabirira. Nze nno nali neebase nga ndi mutwe tuzibu nnyo naye bwe nazuukuka n'ansaba muwerekereko ennyamwezi. Naseka n'okuseka kubanga n'amaanyi gennyini nze kennyini nali sirina. Omusajja oyo yajja n'ansika mu buliri n'ankwata mu bulago n'ampanika nga n'ebigere biri mu bbanga birengejja ku kisenge. N'aŋŋamba nti oluvannyuma lw'okuba nga nze nkoze ku nsonga zo n'ebyetaago byo akantu akatono ennyo bwe kati tosobola kankolera. Olunaku olwaddako yajja n'emmundu n'agintunuza ku mutwe olw'okuba nti nali sifumbye kyaggulo nga tanaba kukomawo kuva ku mulimu. Ayongerezaako nti yamuleka oluvannyuma lwa wiiki ng'emu kubanga yamanya mwezi ennaku 2 nti bw'ateegendereza era ajja kukomekerera ng'ali mu ntaana. Ate no n'agamba nti nze yaleeta ekiteeso nti mu kifo ky'okuyonsa omwana mupampingirenga amata nsobole okuseevinga obudde obw'okukola emirimu. Omulundi ogwaddako yayingira mu nnyumba nga ndi awo ndi mu kuzinga ngoye za mwana nga bwe njogera n'omwana nyimiridde awali akatanda ke. Omusajja yavaako yananyiga mbuuze nali ndi mu kwentataininga omwana munyuminkiriza nga bwe nzinga engoye mu kifo ky'okugenda nkola emirimu. Bannange omwana n'alibadde muleka buli ssaawa n'abeera mu bbanga. Era Reket n'agamba nti yakozesa credit card yange gye yabba information yaako okubukinga hotel room. Mu hotel room omwo mwe yagenda nga tagendedde mu butali bugenderevu neekuba essasi omupiira ogumu ne guvaamu ate era n'akosebwa okugulu ku side emu. Bannange mu ngeri emu oba endala nze gwe mulaba nafuuka suspect mu kkuba ebyasa ebyo lwakubanga Mukama yansaasira nti nalina alibi omulungi ate era n'ekyokulala nali naviira omusajja oyo nga nagenda ntandika okubeera ne bazadde bange okusobola omwewala olw'ebintu eby'enjawulo bye yakolanga. N'agamba nti nina obulwadde bwa trigeminal nerve damage
mu bwongo bwange ng'era bundetera okubeera ne symptoms ng'ez'omuntu akubiddwa stroke. Nze gwolaba mbeera mu bulumi ebiseera ebisinga, okulaba kwange kutono nnyo, okwogera olulimi telusituka bulungi, mbeera mu bulumi obw'ekika ekya waggulu, omutwe ne gukuba obba ne guba ng'oguli muladdu. Kwegamba ekirwadde ky'amaanyi ne symptoms nazo nnyingi. Omusajja ono gwe naatera okwawukana naye yasalawo okundeka nga ndi mu mbeera eyo yeefaananyiriza eyakoma ku buliri okumala ennaku 2 nga sirina mazzi, sisobola wadde okweseetula. Basajja bange be banyamba ne bajja okukyala era baagenda okutuuka ng'embeera gye ndimu yeraliikiriza. Ne bakubira abasawo abajja okunnyamba okunkenenulamu eddagala ezo empeke eziziyiza okwisika ze yali ampanga buli kaseera. Oluvannyuma yagamba nti tekyali kyamaanyi nnyo, nali nnumwa bulumwa mutwe. Vakris n'agamba nti olunaku lumu twali tuvuga n'akyuka n'antunuulira n'agamba munnange, nze mpulira obulamu bukwezi tayagala kubeera bulamu. Nze mpulira obulamu bukwezi tayagala kubeera mulamu, ate nga nsuubira nti naawe era bw'otyo tosobola kubeerawo wessiri. Bannaye omusajja yakoonya emmotoka ng'atunula bw'ati ng'ategeera bulungi. Saul n'agamba nti kambaweeko ebitonotono kubanga ono omusajja gumulaba yannimba nti alina kansa era ng'ali ku stage 4. Ebiseera bimu banabanga ngenda mu kinaabiro ekiro, omusajja oyo nakomangawo n'annenya mbuubwedda ndi mu kwogera ku ssimu, kyokka nga n'essimu gy'ayogerako eri awo emutwete mu kisenge kyaffe weri mu kukyajingira. Yakomangawo ewaka ng'ava mu kwenjera gy'ababadde ne basajja banne. N'angamba bwe nina makeup ku pajama zange, n'angamba bwe nina makeup ku pyjamas zange. Era omusajja oyo yandeeteranga okutuula n'ensula nga ntunula ekiro kyonna, ate nga nalina okuzuukuka nga nkeere ngende nkole. Eyayombanga ekiro kyonna paka obudde okukya. Bingi naye mpulira nga nakoowa. Kristo n'agamba nti nali nakamala okuzaala omwana waffe asooka era nga nali mwetegefu okusiibulwa nve ku ddwaliro ngende ewaka. Omusajja oyo yajja mu ddwaliro ne mugamba nti neetaaga okusiibulwa. N'angamba nti yali agenda kuzannya golf kubanga yali azannya golf ebbanga ddene okusinga ebbanga lye yali amaze nga mmanyi. Mukwano gwe yanyamba ne yeefula nga yali antwala ewaka basobole okunsiibula mu ddwaliro. Nze gwe mulaba wano neevuga n'omwana waffe omuwere mu ddwaliro ennaku ntono nnyo nga nakamala okuzaala. Keje n'agamba nti omusajja oyo yangamba nti nteeka okusalawo iki era nkole nnyo exercise kubanga bwe twali ku mazika ga muwala wange yalaba nga sikyamusikiriza. Ate ono ye n'agamba nti omusajja oyo yakola obwenzi amakya g'olunaku lwo naye n'ogenda mu ddwaliro okuzaala omwana waffe. Nanoonya omusajja nga sisobola kumulaba nga n'essimu ze teziyitamu kyokka nga yalina ebisumuluzo by'emmotoka. Kye nalina okukola kwali kutambula ku ssaawa ezo 11 ez'okumakya ngende mu ddwaliro nsobole okuzaala omwana waffe. Oluvannyuma yatuuka ku ssaawa 1 ey'okumakya n'agamba nti yali ayagala kubeerayo mu kasenge gye bazaalira. Ekyennaku namukkiriza era nali mu relationship ekyasinze obubi okumala emyaka 3. Ebiseera bino nateŋŋana naye buli kiro ntuula n'ennuma n'emba oluvannyuma lw'okulowooza ebintu bye yampisaamu ate era nange kennyini bye nakkiriza okuyisibwamu. Malitisa n'agamba nti omusajja ono tanganya kwebaka. Ayogera n'agenda mu kisenge ekirala n'ayogera bwe tuba tulinamu obutakanya bwe tubadde nabo. Afuba okulaba nti aleekaana nnyo nti nange no gye ndi mu kisenge nsobola omuwulira. Ate tekimumalira agera akaseera n'ajja mu kisenge kyange n'assaako ettala n'ayongera n'aleekaana n'afuba okulaba nti nzuukuka mpulira nga neetamiddwa mbikooye. Manka n'agamba nti nze nakizuula nti nno yali musajja mufumbo ate era ng'alina n'abaana 2 lwemera okuba nti naffe twali tuzadde waffe twali tubeera eddakiika 10 zokka okuva bwe yali abeera nno ng'otambuza na bigere. Omusajja oyo yandeetanga mu maaso g'ennyumba ye enfunda eziwererako ddala. Nze ebiseera bye nalowoolezanga nti ali ku mulimu yabeeranga waka ne mukyala we n'abaana. Omusajja oyo yali abeerawo ku ssente za gavumenti na ssente za mukyala. Ono Mrs. Bino agamba nti nze bingi naye kambabuulireko ebitonotono. Olunaku olukyasinze obubi lwe yampogganira ng'aleekanira waggulu nnyo kubanga twali tumaze ebbanga nga tetugenda Nyamwezi. Yaŋŋamba nti ndi muntu mubi nnyo naye ng'ate ekyali kireese ekyo okumala wiikisi eziwerako nga tetugenda Nyamwezi. Yali ampisa bubi nze n'abaana bange. N'alyoka ŋŋamba nze njagala muviirako kwejja mu bulamu bw'ensi eno era mbu abaana bye balisanga omubiri gwe nkijjukiranga nti omusango gwali gwange era gwali gunsinga. Mbu era ye yayagala ffeka naye nze namusindiikiriza n'atuuka okwejja mu bulamu bw'ensi. N'alyoka abula n'avaawo okumala essaawa nnamba. Agamba natambula ne nnoonya mu ffaamu yonna obudde nga buziba enzikiza ekutte
nate tewaliwo na kintu kyonna ky'osobola kulaba ku 8 ogw'ekiro. Mu gwokubiri okwo gwe siryerabira nga nnoonya omusajja oyo okumalisa wakumpi namba. Oluvannyuma omusajja yakomawo n'agenda n'ayingira obuliri naye waka nga walinga watali na kitabaddewo. Talina kigambo kyonna kye yayogera. Siryerabira engeri gye nnawulira nga ntidde nga tempulira nga ne gwe gusinga. Michelle n'agamba nti omusajja ono yanfubutula emisinde ng'alina mu bigere nga talina kyataddeko ku mubiri gwe okuggyako bokisa. N'ennyumba yaleka oluggi alugaziiza ng'alugudde lwonna luweddeyo nga tewaliwo na muntu yenna alaba kifaaye. Musango ki nno ogwali gunfubutuse emisinde egyo gyonna? Olw'okuba nali nkutte omwana ne mmutwala ebweru w'ennyumba. Yali nno na pram tugende tukyali bakadde bange. Yali tanzikiriza kufuluma nnyumba wadde okubaako abantu b'ekika kyange benjogera nabo. Ekyokungoba tekyamumalira. Yagezaako okunsindika nsole mu mmotoka eyali etambula asobole okunzikako pram. Ekyo bwe kyagaana ng'alaba abantu batandise okukuŋŋaana n'atambula n'avaawo ng'agamba nti abaana bange baali badde bulungi singa nze nfa. Ky'oba teweerabira nze nali nkola ekyokulabirira abaana abo bonna n'emirimu gy'awaka n'ebirala bingi. Omusajja oyo yalekawo n'omulimu gwe atuulenga ewaka nekkaanyenga nti yakola obwenzi emirundi mingi na mingi nno nnyo naye lwe nazuula akabale k'omukyala nga kali wansi wa piro yaffe omusajja oyo yantuza n'agezaako okumumatiza. Bwaliwo omuntu eyali akoze obulogo obwo bwaleese empale endoza ne bugituusa ne mu buliri wansi wa piro. Niseta agamba nti yayokya albamu y'ebifaananyi bya mama wange omugenzi bye nali nsigaza. Nali nkuŋŋaanyiza ebintu byonna ebyali ebirungi ebifaananyi ebirungi byonna nga mbikuŋŋaanyirizaawo nabifiirwa lubeerera bbanga lyonna olw'okuba oyo omusajja. Era omusajja oyo obulamu bwange yabufuukira ekyoto ky'entiisa omwaka mulamba gwe namala naye era nze mbabuulira nti mu kudduka natoloka kiro ssaawa nga 9 eyo. Nixi n'agamba nti twali mu kamu ku buno obufo bw'oku kyalo akacakalirwamu. Nayita omu ku bakozi b'omu bbaala namugamba ndeetera ku makansi. Enviiri zange nali nzikutte paafu nga ziri mu ngeri ya kabbaani. Yatambula n'antuukako n'asala kabbaani kange mu byonna ng'ekigendererwa kye kusanyusa bakyali be basobole okusekamu. Shelley yagamba nti ex wange alowooza nti nze naye tukyayagalana newankubadde nze natambulamu n'obulamu n'entandika obulala emyaka 10 mabega n'enfumbirwa n'okufumbirwa. Ex wange ye omutima gwe gukyamugamba n'obwongo bwe bumugamba nti nze ndi mu kweyisaako era saagala bwagazi kumala budde naye okumanya ng'oli omusajja alina ekikyamu ku mutwe nze n'okunneeraliikiriza kinneeraliikiriza. Kimwagamba yankaka n'amala n'alyoka atula wansi n'atumbuka n'atandika okukaaba nga mu byonna ayagala mugambe nti nedda mukwano tewaliwo kibi kibaddewo tolina nsobi n'emu gy'okoze. Bwe yalaba nga sikikoze ekyo ng'ava mu mbeera ng'alyoka atandika okundeekaanira bwe simufaako era mbonze sibeerawo ku lulwe nga ye yeewulira bubi era buli kimu kitwala nti kikwatagana ku nze nga nze mu bino byonna nze alumwamu nzekka kyokka nga nze gwasobezzaako. Chris Louise agamba nti omusajja ono yantulugunya mentally yantulugunya kaseera k'okuba nti nabeeranga awo nga mpunuuna nzekka ate nga yatulika nga nansekerera. Nali mpulira nga nkooye nina abaana 4 nkola ekiro kyonna ate nga yafubanga okulaba nti andetera okuba nti seebakako. Buli lwe nabeeranga eyeebakako baafuna otulo omusajja oyo yajjanga nanzuukusa n'amala neyeefula nga tategedde nti mbadde ngezaako kwebaka. Ye muntu akyasinza obubinze gwe nali nsisinkanye ng'ate mugezi nnyo kusabya okuba nti akuleetera okuwulira nga gwe agenda okugwa eddalu. Maze emyaka 3 nga nayawukana naye ne kati neebaza Mukama Katonda. Omusajja oyo ne gyali essaawa eno akyefuula nti ye omusango gwali tegumusinga era nze nalina ensobi mu bino byonna naye munange amazima gagenda gavaayo mpolampola. Sarah Jane n'agamba nti nze nno yakwekanga kamera mu nnyumba n'alyoka agera nga ndiwo nzekka n'adda ebbali n'alyoka atandika okukola amaloboozi agantiisa nsobole okudduka mu nnyumba nga ndowooza nti ennyumba erimu emizimu. Omusajja oyo yakwatanga n'obutambi bwange obwa vidiyo nga simanyi nakumanya n'amala nantiisatiisa nti ajja buweereza abaana bange singa nsalawo nti ngenda kwebaka naye nsobola okugenda mu maaso kubanga bingi. Linrande agamba nti omusajja oyo yanzija ku liisi y'ennyumba yaffe nga taŋŋambye kyokka ne landlord yennyini naye teyaŋŋamba. Bwe yamala n'ampalula n'anfulumya ebweru w'enju yange n'anzijjako omwana wange n'abeera naye okumala emyaka 4 kyokka oluvannyuma omwana n'afa. Ne Firenegred n'agamba nti twali twakamala okuziika omwana wange ow'obulenzi
wayita ennaku nnya zokka. Nali ndikyali bweru wa kibuga nga ndi mu kulabirira malalo ga mwana wange. Nakubibwa essimu ng'eŋŋamba nti omwana wange omulala ow'omwaka ogumu n'ekitundu yali yeetaaga okuddusibwa mu ddwaliro olw'ensonga taata we yali avudde mu mbeera n'amukwata n'amukasuka ku kisenge, omwana n'akomekerera ng'ali ku ttaka. Yakwata okugulu kw'omwana kwe yasinzira omukasa era okugulu kw'omwana n'akumenya completely kataamute. Ogwo gwe mulundi gwe yasembayo okundaba kubanga nze n'abaana bange twava mu bulamu bwe. Nick is chronically sick agamba nti omusajja oyo yankwata n'ankasuka ku kisenge olw'okuba nali saagala kulaba ccano ya TV ye gye yali ayagala kulaba. Omulundi omulala yali ampita amannya amabi n'enkubawo oluggi. Bwe nkuba oluggi olugalo ne lukwatirwamu mu luggi. Omusajja oyo yangoba mu lukuubo paka bwe yankwata n'angwa mu bulago n'antuga okutuusa nga nzirise sikyategeera. Ensonga eyamuleetera okulekerawo yali nti mwannyinaze yajja n'amutomera n'amusika n'amuzijjako. Ebintu bingi bye yakolanga ng'abantu abalala tebaliiwo lwakubanga kuolwo Mukama yansaasira mwannyinaze yaliwo. Psychoat n'agamba nti nali nkyalina wuzi mu lubuto lwange ezefaananyirizanga ezo enkovu z'abakyala be balongoosezza. Olw'ensonga nali nakava ku sajjale ey'amaanyi nga bamaze okunongoosa ebyenda byange ne mu hips. Twali tukaayanamu awo. Yali atudde mu ntebe zino ez'olugalaamirizo ng'ayambadde boots ze z'akoleramu ku mirimu. Nali nnyimiridde mu maaso ge. Omusajja oyo yansamba mu lubuto n'amaanyi ge gonna ag'obuto. Tinatuuka ekiseera n'enfuna ne fluid pockets mu wuzi we ziyita. Kyambeerako okuba nti yalina okumpakiranga mu ggoozi ng'akozesa akati okumala emyezi egyawerako. Ne simanyi abantu mu waliwo omuntu yenna eyali afumitiddwa engeri y'akati mu kiwundu ekibisi ng'ate kikolebwa omuntu atakwagala ng'akuwalanira ddala ddala okumala emyezi. Kiruma ate kirumira ddala. Okutuusa olunaku lumu taata lwe yajja mu nnyumba n'amukako okubeera ng'alekera okukola ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo. Twalina abaana basatu baali bato nnyo. Omusajja oyo yava ku mulimu gwe asigale ewaka mbu n'alabirira abaana. Twakomekerera ennyumba tugifiiriddwa n'abaana basatu. Nze naye nali sirina buyambi bwonna okuva mu kubeera nti nali nnongooseddwa ate nga n'okuwona kuluddewo kubanga oluvannyuma lw'ebyo byonna nali sikirizibwa wadde n'okusitula omwana ow'emyezi 6. Sandosho n'agamba nti yagezaako okunzita nze n'abaana bange babiri. Yayabye ennyumba nga mwendi n'abaana mbu olw'okuba yali akubye essimu ne sigikwata. Naye naye okumala emyaka 2 n'ekitundu naye ffe twawonawo. Nze kanze yavaawo n'ebiwundu ebyandeka nga ndi muzibe ate era nga nina okugulu okumu. Naye abaana bange babiri baawonawo nga tebalina bisago byonna era ekyo buli kaseera kimpa essanyu. Ahola bannange Jennifer Timbala n'agamba nti nali ku mulimu omusajja oyo n'afuka ku buliri n'asumulula balubu zonna n'ayuzayuza tawero n'amenyamenya ebintu mu kinaabiro n'amenyamenya amakabada mufumbire eyo buli kimu naye akyasaayasa ate namala ne yeegaana mbuno si yeye. Ate nno si ebyo byokka. Teebereza ng'olina omusajja ku Valentine's Day muli awo mu kadolinze naye ng'alina we wazira ng'atalina abakyala balala baweereza message. Nabeera mu myaka 8 egy'okutulugunyizibwa kati wayise emyaka 5 nga nakivaamu. Even if I could I wouldn't. N'agamba nti ennaku 7 nga naakamala okumuzaalira omwana yankwata nampininga wansi nansobyako mbu exercisinga rights ze ng'omusajja. Nze gwe mulala nali nafuddeko nenzira engulu nga ndi mu leba. Bantekako omusaayi tube 2 olw'okuba nti navaamu omusaayi mungi nnyo. Nali nfunye dazini za wuzi wansi eyo. Obulumi bwe nafuna sola na kubunnyonnyola ate era siribwerabira kubanga n'olwaleero obulumi bwe bumpawamula mu tulo. Oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna egiyiseewo nze gyendi byafuuka birooto byantiisa. That one Nick Angel agamba nti nze nali ntudde awo ku ntebe nga ndi mu kusoma najja nanteeka omutwe ku kibegabega kyange n'angamba zaali n'alyoka nkuba enguumi mu lubuto. Nalina olubuto lwa myezi 6 ne mwesimattulako ne musindika nveeko n'ambuukira nalyoka atandika okuntuga neekuŋŋaanya ne musamba nga bw'olaba endogoyi bw'esamba n'agweri. Mwanange yadduka ku neighborhood brother wange we yali abeera n'amuyita ajja nyambe. Ye yanyambukako omusajja oyo okufuluma baana ekyali kibi nnyo. Lwe n'agamba nti yaŋŋamba nzigyamu olubuto ne ŋŋaana n'agezaako okuntomeza emmotoka ne kigaana. Nasasula mukwano gwange nzite nga olubuto luwezezza emyezi 7. Nafuna court order omusajja oyo taddamu okunsemberera naye yagimenya nga buli kaseera
yajjanga we nali naye ng'era yali agezaako nga bw'asobola kunzija mu bulamu bw'ensi n'omwana. Omusajja yannondoola, omusajja yantiisatiisa, omusajja yankanga okunzita nze n'omwana wange paka we nava mu kibuga ne nziruka ne ngenda mu bitundu ebirala. Liya n'agamba nti yanfuutula emisinde n'akambe nga ndi mu nnyumba ne ntuuka ku luggi lw'omu maaso naye naye sobola kuluggula mu budde. Yansindika paka ku kisenge n'akwata akambe n'akampisa mu bulago nga ntunudde mu maaso nga tatemya. Yakwata akambe n'akayisa ku bulago wange nga bw'afa enseko lwakuba yakozesa sayidi eno endala etasala. Nali simanyi na kumanya wazira nazirika. N'agenda n'addayo ne yeeyongera n'atandika okunywa ne mikwano gye. Mikwano gye tebalinaawo n'ekintu n'ekimu kye baakola okuggyako okubeerawo nga batunula ndooza bo baali banyumirwa n'okunyumirwa. Menzi n'agamba nze taata wange yayita mama wange okwevuga mu mmotoka nga yakava mu ddwaliro okufuna C-section. Bw'atuuka ewaka taata n'atankula olutalo luyitirivu. Mukazi wattu abagezaako okufuluma okuva mu mmotoka kyava mukuba teke mu lubuto n'amumenya embiriizi bbiri ne wuuzi ne zitaggulukuka. Ogwo omulundi tebaamusiba naye bwe wayitawo wiikisi ntono nnyo nali ndi mu maka g'abazadde bange. Mayinja nze nsinga muto wange emyaka 2. Taata wange teyakitegeera nti nali ndi ku veranda yaabwe ey'oku luggi lw'emiryango ng'era bw'oyisamu amaaso osobola okulaba kyekifo emmanju lyabaka maama. N'amukwata mu nsingo n'atandika omumuwalula ng'ayisa ensingo ye ku rails ne zibeera mu nnyumba. Ngendo batuukako nga maama alina engeri gy'alaanye n'amwesimatulako ng'omusajja oyo ali mu mutiisatiisa nti yali agenda mukuba omusekuzo mu mutwe. Nakubira poliisi n'ejja ne bakwata taata ne bamutwala mu kkomera. Bwe ntuuka mu kkooti bambuuza by'ogenda okwogera okimanyi nti bigenda kusibisa taatawo ne mbagamba nsaba Mukama singa bamusiba naye era tebaamusiba ate era tebaamuteekako musango gwonna. Ono kyava agamba nti mbulira nti maama we yagenda n'agamba yabaayo emyaka nga 11 abega. Yasengukira ddala n'adda mu kifo kyetaagisa omuntu okuvugawo essaawa 9. Yawukana baadivosinga oluvannyuma lw'emyaka 27 nga bali bonna. Taata yasigaza ennyumba $1,230,000 aga $, n'emmotoka zonna n'ebintu byonna. Mama wange yafuna $5,000 gyokka n'omutwalo ogwalina ogenda mu balooya. Oluvannyuma taata yazuula mama wa gye yali yanobera n'agenda okulinana mama w'abeera kumpi ku street y'emu kw'abeera n'agulako ettaka nti aligulidde bannyinaze. Naye era ettaka eryo likyali mu mannya ga taata. Mama yagamba terikyamuli ebyo takyafanayo kasita yafuna eddembe lye musanyufu mu bulamu n'abaana be ate omusajja oyo kyatalifuna. Kati sembere ne East Coast yagambe nti omusajja yantuga okutuusa lwe nazirika ngenda okudda engulu ng'ali mu kunfuwa mu kakola CPR. Yamala wiiki eyaddako yonna nga nvuma buli lunaku nga ngamba nali muntu mubi nnyo eyali agezaako okufa nga ngenderedde basobole omukwata bamusibe ye alabike ng'omuntu omubi. Mmwe abaana ab'obuwala banaye mwegendereze. Bw'akuba olwaleero omanya agenda kukuba paka ebbanga lyonna ly'olibeera naye. Ebibadde lyange mwebale kwekuumira ku mukutu mbaagala nnyo n'okusinga bwe mukirowooza. Mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing byonna mubikozi baana mmwe nze sina kye mboogerako. Noolwekyo downloadinga right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, bye.